Bobi Wine abantu bagira kengeza abantu bawulidde omulanga gwa Bobi Wine abantu bagira kengeza abantu we bali batuuse dda bangi bulungi balinze kulabika nga ate oba oli awo bayingira munda vibe ku geeti bakyalinzemu ku geeti batandike okuyingira ate oba oli awo mpola naye nga embeera yo nnungi nnyo gwe kyolina okumanya vibe eri wabweru waneeno ku geeti abantu bakuumyemu nga we balinda balabike ng'ate munange bayingira oba oli awo nabalennyemu mwenamenamena abagyekummiddeko tugenda kuba tubaweereza live waneeno wokka tugenda okubeera olwaleero ku youtube channel bagita life unfiltered UG abagobereza emitwalo 9 mwebale nnyo okubeera nga mutuwadde obuwagizi obwo bonna abagobereza emitwalo 9 tugenda mu kuweza abantu emitwalo 10 twagalayo abantu kasanvu bokka tukone emitwalo 10 so kati munange subscribinga kimukusaba tugenda kubeera nga tubaweereza ngenda kuba nga mbaweereza buli kimu ngenda kubeera nga mbatuusaako buli nsonga yonna nga bwerira nga bwegenda okubeera nga ate etambula subscribinzi sharinga live eno tegeeza ku munno omulala live wano egenda okubeera wokka olwaleero wano wetugenda okulabika nga ate munange tukwasaganyiza embeera yonna nga bwegenda okubeera naye nga byo ebintu birungi nnyo embeera nnungi munda nabalazeeyo nga bwe wali stage nagibayisirizaamu ddadda nnyo VIP nenkulaga wegenda okutuula VVIP nenkulaga wegenda okutuula ordinary omugenda okutuula n'ebinamba emitwalo 5 namwe mugenda okutuula nabalazeewo ab'ebyokulya nabalazeewo VIP nabalazeewo mugenda okuyita mulyango gwa njawulo VIP ne VVIP then namwe ab'ekyerina 5 namwe mugenda okuyita namwe nabalazeewo tiketi mbalazeewo ezitundibwa ku mulyango ku geeti ozifuna tofuna tiketi ku muntu wabweru wa Kololo tofuna tiketi ku muntu ng'ali bweru w'ekisaawe kya Kololo kubanga bagambye tiketi eziri fake nnyingi nnyo ze batundira ebweru gwe wena agenda okujja nsaba obeere ng'ekyo okitegeera naye ng'embeera ekyali nnungi entambula ekyali nnungi weather nnungi nnyo ekisaawe ekirungi bakitegese buli kimu kiri set n'omuyimbi gyali ate ali bulungi agenda kuba ajja sawa yonna sawa nga 2 ajja kuba waali ku kifo atandike okubeera nga akwasaganya wabula abantu mwebale okulaga kingisaha omukwano mwebale olwa kino kyemukozi baaba mumulaze omukwano kubanga muyiye mubungi nga ate n'obudde bukyali nnyonyida mwebale nnyo okukeera naye nga embeera yeeyo bano bakyabakwatidde wano ebweru ku lwa nsonga bali mu kiralinga munda bayisaamu mbwa abakola security check ekyo nga woyinza okukirowoozaako then oluvannyuma ennyo abantu batandike okugula tiketi zaabwe nga bayingira ate tulabike nga tulaba ekiri munda endongo yo egenda tandika okulabika ng'esindogoma nga bayisaamu awo saawundi kyekebe kibenabena bagenda kuba nga bamutesitinga ate n'olunaku olwaleero newankwadde nga neggulo bayisizaamu naye nga nabo bagenda kubeera nga bayisaamu nga bo balabe esawundi atalikkirya bulungi nnyo mizindalo gyogera kyekyo besiza ezo linars ezo buli kimu bagenda kuba nga bakikola naye ng'embeera vibe weeri wabweru gwe kyoyinza okulowoozaako kyoyinza okugamba security gulugulu wano tebagenda kubeerawo fujjo kubanga ono yategese muyaaye w'abayaaye so efujjo terigenda kulabika nga ate erikolebwa abayaaye basazeewo bakume emirembe leero okuuma mirembe kuwagira muntu waffe wena ali gyoli jangu munange abantu besombolodde kuva Kayunga Kasese Mbalala Mitooma Ajumani wa Kenya bavudde buli nsi buli kitundu Mbalala eri Mwankole Fort abantu bonna beyibye waneeno muganda wange ensi yonna yekunyulidde waneeno nga likunga munange ate oba omuli awo yerabirako ku mukolo kengeza hanga ate amenya likodi y'ekisaawe kineeno oba oli awo naye nga nkyebumanya buli kimu kirungi buli kimu ensonga nnungi buli kimu kikwasaganyizibwa bulungi naye nga mwenna mujje tokangibwa nti oba security mbu abayaaye bagenda beera bangi embeera egenda kubeera nnungi nnyo gwekyoyinza okubeera nga ate omanya naye nga buli kimu kigenda kubeera nga kikwasaganyizibwa nga bw'oyinza okukirowoozaako embeera byonna birungi buli kimu kirungi buli kimu kirungi nnyo weather embeera nnungi abantu security eriyo tight ate Kyagulanyi kasaakonyemu n'atugamba nti kubanga mujje abantu bakweyiwa waneeno bagweyo ewaabwe bweno munnanga asigadde waka ojja kuba nga ate akantu okalabira kuneeno tulabike nga ate era tutambula munange oba oli awo nga tugenda maaso nkola nenga embeera yo bwekyo bwekyali
wano tuli wabweru tulinza okulabika nga ate tuyingira oba